بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة عن الزواج نعمة ورحمة. خطبة eno ejja kuba etambulira ku topiki egamba nti azziwaaji ni'imati wa rahma, nti obufumbo obw'okuwasa ni'ima kyengera wa rahma era kusaasira. Khutuba eno kangiyite mu bwangu olw'obwetaavu obuliwo abasinga obungi bwe bansaba sheeka tuvuunulirimuuko tuyitiremuuko mu Luganda. So khutuba zigenda kujja nga buli khutuba ejja ebeerako sharuhu yaayo mu lulimi Oluganda n'Oluzungu bwenaaba nsobodde ebiseera ebisinga ng'obudde bwe buli. Khutubatul ula, khutuba yaffe esooka tugamba nti alhamdulillahi khalaqa min almaai bashara faja'alahu nasaba wa sihra ja'ala azziwaja mawaddata wa rahma wa biran nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul asmaul husna wa sifatil ulya wa nashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu amarna bitamassuk bil urwatil wuthqa sallallahu wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fattaqullaha ibadallah haqqa taqwa, fattaqwa tariqul huda. Omukaddima gwaffe tugamba nti alhamdulillah khalaqa min almaai bashara faja'alahu nasaba wa sihra, nti amatendo gonna amajjuvu ga Allah, amatendo gonna amajjuvu nga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kini kubeera nga atonda omuntu ng'amugya mu mazzi. Eyatonda omuntu ng'amugya mu mazzi faja'alahu nasaba wa sahara, n'abeera ng'amufuula amuteerawo nasaba kye tuyita olulyo oba oluganda lw'omusaayi wa sahara, n'abafuulamu n'oluganda olw'obuko olw'okuwasanganya nti nze wemba mpasizza mu famire ya gundi tuba tutaddewo oluganda wakati waffe, bwe bafuna ekizibu kiba kinkwatako nange bwe nfuna ekizibu kibakwatirako ddala, teekawo oluganda olwo. Era nga maama w'omukyala wo saawa eyo naye abeera maama wo n'abeera ng'akuzira, taata we n'abeera taata wo n'abeera nga mbeera bwetyo akuzira, teekawo oluganda olwo. Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala amatendo gonna amajjuvu gage, oyo ja'ala ziwaaji mawaddatan wa rahmatan wa biran, oyo nyini kubeera ng'afuula obufumbo mawadda, nga obufumbo bujjuddemu laavu, kwagalana, wa rahmatan, era ng'obufumbo obwo yabufuula nga kyakusaasira, wa biran, era obufumbo obwo n'abufuula nga kulongoosa singa omuntu aba abukutte ng'ekintu eky'omuwendo. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, tukakasa nti teri asinzibwa mutuufu okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala, oyo Allah ali omu yekka, teri kimwegattako mu bufuzi bwe. Lahul asmaul husna wa sifatil ulya, Allah tabaraka wa ta'ala nyini amannya agasinga okuba amalungi, wa sifatil ulya, n'ebitendo ebisinga okuba ebyebbeeyi. Allah alina okuba n'amannya gasinga kuba ga kitiibwa era amalungi, n'ebitendo ebikyasinza okuba ebirungi era ebyekitiibwa ebya waggulu ennyo. Wa nashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu, era nkakasa nti mazima nabbi waffe Muhammadi muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala era yali mubaka we. Amarna bitamassuk bil urwatil wuthqa, oyo nabbi waffe Muhammadi eyabeera ng'atulagira okubeera nga twekwata ku muguwa omunywevu, okubeera nga twekwata ku ddiini eno Obusiraamu. Sallallahu wa sallim wa barik alayhi, saba Allah tabaraka wa ta'ala amuseeko okusaasira, amuseeko emikisa n'emirembe,
wa ala alihi era nsaba Allah tabaraka wa taala asene ku bantu b'emikisa n'emirembe n'okusaasira wa ashabihi ne basahaba bamikwano gye gyonna wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin na buli yenna agoberera obulungamu bwe okutuusa ku lunaku lw'ekiyama. Amma bad, abaluganda nga amaze okutenda ku Allah tabaraka wa taala n'okusaba okusaasira emirembe n'ebyengera bidde nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ibadallah, abange mwe abampuliriza baddu Allah tabaraka wa taala, fattakullah ibadallah haqqa taqwa. Mbakuutira nga nange eseereseeyo mu nsonga y'okutya Allah tabaraka wa taala, timutye nnyo Allah tabaraka wa taala mu butuufu bw'okumutya. Fattakuwa tariqul huda, era nga okutya Allah tabaraka wa taala limu ku makubo agaleetera omuntu okubeera nga atuuka ku bulungamu, egamu ku makubo ag'obulungamu. So mbakuutira nga wamu nange sejjeemu ku nsonga y'okutya Allah tabaraka wa taala. Ayyuhal mu'minuun, abange mmwe abakkiriza, nu'ishu bihamdillahi wa minnatihi هذه الأيام أيام فرح وسرور بمناسبة كثرة الزواجات والمناسبات الأسرية، وديننا بحمد الله الدين الفرح والسرور ما دمنا في حدود الشرع والمقبول. ودب الله تبارك وتعالى بامبريزا نعيش بحمد الله ومنته توانغالا mukusasira kwa Allah tabaraka wa taala wa minnatihi, n'okubeera nga tuli mu bulungi bwe oba mu byengera bya Allah tabaraka wa taala. Tugamba nti hadhihi ayyamu ayyamu farih wa surur, ennaku zino eno nnaku za ssanyu na kweyagala. Tujjudde mu nnaku nga za happiness wa surur, n'okubeera nga abantu bali mu kweyagala. Bimunasabati kathiratu aziwajaati, olw'okuba nti saa zino tubeera buli kaseera ku mikolo egy'okubeera nga obufumbo okubeera nga abantu bakola nika weddings ziyitiridde. Buli wogenda wona wona weekend mulina yafumbirwa, weekend mulina yawasa. So tuli ku mbeera nga zikweyagala buli kaseera kubeera nga kubyanza kushakala, okubeera nga abantu bali happy kusanyuka. Wa munasabat al usariya, na mikolo gino egyaki egya family, emikolo gya family nga woolaba abantu nti leero nika, enkya waliwo awasa, juzi nika, wano waliwo akiika, wano waliwo biki. So ne tubeera nga tuli mu mbeera ya kusanyuka kweyagala. Wa dinuna bihamdillah, ate dini yaffe eno olw'okusaasira kwa Allah tabaraka wa taala, dini lfarh wa surur, dini ya ssanyu na kweyagala, dini ejja kuba stress, dini ewa abantu emirembe buli kaseera obeera mu masanyu na kweyagala. Maddumna fi hududi shar'i wal makbul, ebbanga yetumala nga tuli ku nsalosalo nga tetutuumye nsalosalo za sharia yaffe eno wal makbul, era nga tuli ku ekyo sharia yaffe kyebeera nga ekkiriza. Ebbanga ly'omala nga oli mu kubeera nga byokola byonna byonna ng'oli mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, nga tobuuse ensalosalo ze, nga tosuuse ekkomo, n'okubeera nga oli ku kintu ekyakkirizibwa. Tugamba wano nti netugamba wano nti tugamba wano nti faman qala inna ad-din wa tadayyunu yamna'u al-farhu wa yasruku al-basma qalla wa rabbi fadinuna dinul yusra wa samaha والبشاشة والفرح فهل تقدر هذه النعم وتحافظ على شرع والقيم. Tugamba nti yena omuntu abeera awo ng'agamba nti diini yaffe eno diini ejja ku muntu essanyu n'okweyagala, nti diini ebeera nga eziyiza omuntu okusanyuka, era diini eno ejja ku muntu okubeera nga amwenyamu buli kaseera ziba nnaku na kubeera nga ali mu nnakuma. Tugamba nti kalla wa rabbi, nedda, olimba
malailani Allah tabaraka wa ta'ala fadinuna dinul yusr, dini yaffeno dini nyangunyu, dini yakwanguyiriza abantu buli kimu, wasamaha era dini yakubeeranga kusaasiragana, dini ya buntu bulamu ereeta embeera ebeeranga buli omu ayanguyirwa, walbashashatu walfarah, dini yakusanyuka, dini yakweyagala, omuntu buli kaseera abeera mu kwenjoyinga, buli kaseera omuntu abeera nga ali mu kweyagala, dini yakubeera nga buli omu yakusanyukira ddala cheerful, omuntu abeera nga ali mu mbeera yakweyagala. fahal tukaddiru hadhihi ni'ami wa tuhafidhu ala shar'i, tugamba wano eno nti oyinza otya okubeera nga teweebaza kubeera nga osiima olw'ebyengera bino Allah byabeera nga atuwadde, n'okubeera nga weekuumira ku shariya yaffe walqiyamu, n'okuuma ensazaayo oba okukuuma valu yaffe ey'obusiraamu. Ibadallah, abantu ba Allah tabaraka wa ta'ala, lakad amarana Allahu binikaahi liannahu ni'mati wa unusun, bantu ba Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu ow'ekitiibwa yabeera nga atulagira okubeera nga tuwasa, liannahu ni'matu wa unusun, olw'okuba nti okuwasa kuno eno kyengera wa unusun, era okuwasa kuno eno kuwa omuntu okubeera nga afuna comfort oba okutebenkero, obeera nga otebenkera ofuna akubeesabeesa, n'obeera nga ojjawo ekiwuubaalo. Faqaala, Allah nagamba mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Allah gamba mu aya eyo nti wa ankihul ayama minkum, temubeerenga muwasa abo abawala abatali bafumbo mu mmwe, abatali bafumbo bw'olina okubeera ng'owasa todda ku muka munno, wassalihina min ibadikum, n'abalongoofu okuva mu baddu bammwe abo be mulinako obusobozi, wa imaikum, ne mu bazaana be mulina ewaka, iyakunu fukara. Allah tutegeeza wano nti singa mubeera nga muli baavu, singa mubeera nga mutidde nti muli baavu, bwe muwase yugnihimu llahu min fadlihi, Allah ajja kubeera nga abagaggawaza, ng'ajja mu birungi bye, ng'abeera nga abawanga abagaggawaza. Wallahu wasi'un alim, Allah mugazi nnyo wa byengera, Allah mugazi nnyo wa irimu, Allah wasi'un mugazi nnyo buli mu kimu, alina ebyengera bingi, Allah mugazi mu ssente, mugaggafuge, ate era Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okubeera nga amanya, mumanyi nnyo nnyo nti Allah ategeera embeera yo nti otidde okuwasa lwakuba toyinaamu, n'abeera nga akuteerawo ente, akutemera empenda, n'abeera nga owasa n'akugabirira n'omalako mu bufumbo bw'oyingiddemu. Tweyongerayo mu maaso, Allah tabaraka wa ta'ala mu aya eyo yabeera nga atukubiriza okuwasa, n'atutegeeza nti okuwasa okusinga munaabeera nga mukikoze, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga abagaggawaza. Era abamanyi abasinga obungi bagamba nti min asbaabu ariziki, mu asbaabu za riziki oba ensonga eziviirako omuntu okubeera nga afuna riziki oba Allah okubeera nga amugabirira mulimu annikah, okubeera nga awasa. So omuntu waawasa Allah amugabirira riziki, Allah amwongera riziki. So tweyongerayo mu maaso, fazawijuhumu ala kulli hali wallahu ta'ala mu'inun lahum wa muyassaru umurahum wa sayyidul khalqi تزوج وزوج بناته وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني فالزوجان هما نواة الأسرة وأساس المجتمع والزواج صيانة من الحرام والنفس فيها الغريز لا تشبه إلا عن طريق الزواج
وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Nabi waffe tuyingayo maaso agamba nti fazawijuhum, timubeerenga mufumbiza abaana abo ala kulli haali, mubafumbize mu mbeera yonna yonna, oba embeera ebadde etyo oba mbeera ya bwavu, mwera nga muwasa mufumbirwe olwo mu mbeera yonna. Wallahu ta'ala mu'inu lahum, Allah ow'ekitiibwa ajja kubeera nga abayamba, wa muyassiru umurahum, era Allah oyo ow'ekitiibwa ajja kubeera nga ayanguya embeera yammwe, ajja kubeera nga abanguyiriza embeera. Wa sayyidul khalqi tazawwaja wa zawwaja banaatihi, era ow'ekitiibwa asinga ebitonde byonna Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yawasa era n'abeera nga afumbiza bawala be. Waqaala, n'ayongera n'agamba nti faman ragiba ani sunnati falaysa minni, n'agamba nti yenna n'ayawukana ku nkola yange ey'okuwasa oba okufumbirwa, falaysa minni, si wa munze, si wa mu umma yange n'obusiraamu. So nti ebbanga ly'omala nga gwe tuyagala kuwasa nga obyebusambye nti sijja kufumbirwa oba sijja kuwasa, oba ovudde mu busiraamu oba toli mu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Olwokuba Nabbi waffe yagamba nti annikaahu sunnati, nti okuwasa nkola yange, sunna yange, okuwasa sunna yange. Faman ragiba ani sunnati falaysa minni, yenna ayawukana ku sunna yange eyo, yenna ava ku nkola yange eyo, aba si wa mu umma yange. Fazawjaani huma nawaatul usra, abantu abafumbo ababiri abo, huma nawaatul usra, yempeke oba yensibuko evaamu olulyo. Usra gye muyita famire, nti be baheede obufamire abafumbo ababiri abo. Wa asaasul mutamia, era ye foundation ezimbirwako society, nti omuntu asobola okubeera omu n'awasa munne ne bazaala ne bakola ekyalo kiramba, nga olaba ebyalo ebyo mubeeramu bamaama ne bataata. So n'olaba nti society eri awo, society enkulu nnene, naye nga ensimuko yaayo oba foundation yali yakubeera nga abafumbo ababiri abo. Azziwaaju siyaanatu minal haram, era okuwasa kuno eno siyaanatu minal haram, kukuuma omuntu okubeera nga tagwa mu haraamu. N'agamba nti wannafsi fiiha gariza, ate omwoyo gwaffe oba abantu ffenna mu myoyo yaffe mulimu ekintu la tushbahu illa ani tariikati ziwaaji, nga tosobola kubeera ng'okikusa okuggyako ng'oyise mu kkubo lya kuwasa. Oli obeera ng'olina feeling gy'owulira, tosobola kubeera ng'ogikusa nti okute okuggyako ng'omaze kuwasa bwe shahawa. Omuntu aba n'obwagazi, n'owulira naawe weetaaga munno, naye ng'abasinga obungi bakola mu haraamu, wabula tosobola kubeera ng'okikusa okuggyako ng'oyise mu kkubo lya kubeera nga owasa. Waqad qaala sallallahu alayhi wasallama, ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadi okusaasira n'emirembe gibeere ku ye, yagamba nti idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu, yagamba nti singa abajjiranga oyo yenna gwe musiimyeko eddiini n'empisa, mumuwe omuwala amutwale, mumufumbize omuwala amutwale. Singa mujjira omusajja yenna ne mumusiimako eddiini n'empisa, mumuwe omuwala amutwale. Illa taf'alu, bwe munaabeera nga temukoze ekyo, takun fitnatun fil ardi wa fasaadun ariid, kijja kufuuka kikemo gye muli, ejja kuba fitina ku nsi, kujja kubeera nga kuddako amawano, abantu abagenda kukola amawano, omuwala amwegombye azze mugaanye okumuwa, mujja kulaba mwana nti yafunye olubuto nga naye nga ensonga yemmwe, singa mwamuwa n'amutwala tekyandibaddewo. Ojja kulaba nti omwana yeewagudde, avudde waka, adduse n'omulenzi, olw'okuba nti ye omulenzi wamusiimye ate mwe munaabe mwagala ebirala. So singa muba musiimye ku mulenzi oyo empisa, mukikole. Bwe munaaba mugaanye, Allah ebiddako byammwe, temunenyanga omuntu yenna, olw'okuba Nabbi waffe yatugamba, yatuwa amagezi, musiime eddiini n'empisa, temulaba birala. Talina TV, mpozi talina ssimu ya smartphone, akutteko amapeesa, alina engatto emu, ebyo temubeera nga mubikuliriza, mumuwe omuwala amutwale. Wazziwaaju ibadallah unusun wa mawadda, abaddu ba Allah, obufumbo buno eno komfoti, butebenkeza omuntu, bujja ku muntu ekiwuwalo, wa mawadda, era bujjudde laavu njereere, kwagalana. Obufumbo buno eno
bubeera nga omuntu abeera comfortable, afuna obuwummuliro, afuna w'atebenkerera, afuna obutebenkerero ne love. Warahatu, era omuntu afuna wawummula relaxingamuuko, watamaaniina, n'obutebenkevu buli peace of mind, n'abeera nga obwongo butebenkedde, talina birowoozo. N'agamba nti idha hasunati al-ishrati bainahuma, singa muba mulongooseza empangaala wakati wammwe ababiri abafumba. Wakad sawwara Allahu dhalika bi altafi al-ibarati wa addaki taswir, faqala jalla jalaluhu. Allah yabeera nga atukubira omufaano mu mbeera ekyasinza okuba ey'obukwatampola, mu mbeera esinga okuba n'esimbu, mu mbeera esinga okuba nga yabusaasi, nga yakolesa ibara oba nga yakolesa sentensi esinga okuba ennungi ennyo, n'atukubira ekifaananyi ekyasinza okuba eky'omunda. Faqaala, n'agamba Oweekitiibwa Allah tabaaraka wa ta'ala nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yagamba mu aya eyo nti wa min ayatihi, ne bumu ku bubonero obulaga nti Allah gyali, bumu ku bubonero obulaga nti Allah tabaaraka wa ta'ala gyali, yagamba nti an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwe kubeera nga abatondera okuva mu mmwe bennyini, nga abatonderamu abakyala, litaskunu ilayha, mubeere nga mutebenkerera gye bali, mutebenkereyo y'abakyala abo. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma, Allah n'ateeka wakati wammwe okwagalana n'okusaasiragana, ateekawo love and care, n'okubeera nga muteekawo love n'okusaasiragana. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allah yagamba nti mu nsonga eyo ey'okubeera nga abatondera mu mmwe okubaggyiramu abakyala abo, yagamba nti mazima mulimu ekyokuyiga, mulimu aya, mulimu akabonero k'amaanyi nnyo eri abantu abafumiitiriza. Atulaawo n'agamba naye Allah okubeera nga yateekateeka bw'ati omukyala, obeera eri ng'ensi ekukubye weena okomawo ewaka n'osanga nga waali awo akulinze, n'akuzza mu mbeera n'akubeesabeesa. Wallahi Allah wa buyinza, Allah wa kitiibwa, n'obeera ng'osobola ofumiitiriza mu mbeera bw'etyo. Biziwaaji tatakaaraba al-usru wa tataaraf, era okufumba obuno eno omugaso gyabwe gisinga okuba egy'amakulu. Famire ebbiri zisemberegana, zifuuka za kumpi na kumpi, zifuuka za luganda, era ne zimanyagana nti oli waaba awasizza, katugeze Owejjinja, oli abadde w'e Kampala n'awasa Abejjinja, ne wasanga Owejjinja ye n'agamba nti abo bakoddomi bange be bampa omukyala. So nti wabeerawo okubeera ng'abantu bamanyagana, bategeeragana, era wasanga bali eri n'ono n'abasangagana, babasanzigana, bamupaaka oba bafiiridde bafunye embeera kyonna n'oba buzibu ki, babeera nga baaluganda, batobera wamu olw'okuba nti obufumbo buno bwabagatta, baafuuka baaluganda. Agamba nti watasuudu al-mawadda wal-quruba, era obufumbo buno bwongera okuleeta laavu wakati w'abantu, wal-quruba, n'okusemberagana, n'okunyweza oluganda. Wayahsiru an-nasli wa tukthiru adh-dhurriyyati wa yakunu al-ajru wa thawaaba, era obufumbo buno bwongera okubeera nga buteekawo olulyo, famire abadde omukyala omusajja omu n'awasa omukyala n'ateekawo abaana, wa tukthiru adh-dhurriyyati, ne bayongera ku bazzukulu. Famire ebadde n'abantu nga 6 bawasizza abakyala baabwe, bafunye abaana, ne beeyongeramu ne babeera nga abazzukulu bangi oba abaana ba famire eyo bangi ab'enda eyo. N'agamba nti wayakunu al-ajru wa thawaaba, era obufumbo buno eno omuntu aba abukoze afunamu empeera, Allah amusasulamu empeera ze. Qaala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyama. Nabbi yagamba nti muwase abakyala abato abazaala, abalina laavu, muwase abawala al-waduda abalina laavu, al-waluda abazaala. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyama, mazima nze nja kuvimba, nja kubeera nga nfuna ekitiibwa nga ngaziwa nammwe olw'okuba nti mujja kubeera bangi nnyo ku lunaku lw'ekiyama. Mu maaso ga umma ezisigadde, nti ayagala nabbi tubeere nga tuzaala,
tubeere nga tuwasa tuzaale abaanake bangi. Ku lunaku lw'ekiyama bagenda okutuwa ku ummati Muhammadi nga tuli bangi nnyo okusinga umma zonna ezisigadde. Nabbi kyabeera nga ategeeza tufune abakyala abazaala, si kuwasa bano abantu takyazaala mukazi mukadde ssebo gwe gwowa maharemu bw'obeere naye watuyagala kuzaala abaana otya buvunaanyizibwa. Nabbi yatugamba kuwasa bakyala bazaala. Allah waatugambidde wali nti iyakunu fukara, bwe mubeera nga muli baavu Allah ajja kubeera nga abagabirira. Era wano nkubiriza abazadde bonna abalina abaana ab'obuwala mugezengako nnyo okubeera nga muyamba n'okusaasira n'okwata empola bano abavubuka bazze okuwasa abawala bammwe. Temubatuma ebintu bye batasobola kubeera nga beetuusaako, ebintu bingi nga nawe w'obiraba omwana oyo tasobola kubeera nga abikoze, naye mu myaka 45 g'oyina byakulema okwegulira, oyagala ate omuvubuka azze okuwasa oyo aba abireeta. Tweyongerayo wano mu maaso, ibadallah, abaddu ba Allah abampuliriza, alaysa ziwaaju bidhalika ni'ima wa hibbatu min Allahi wa rahma. Abaddu ba Allah oba owulidde ebigambo byenjogeddeko waggulu awo, tolabanga obufumbo kyengera era kirabo okuva wa Allah tabaraka wa ta'ala era kusaasira. Gwe oba owulidde ebigambo ebyo tolaba nti okuwasa kuno oba obufumbo buno eno kyengera era tolaba nti kirabo kuva wa Allah era kusaasira. falima asbaha ziwaaji ala ba'dina hamma wa ghamman wa naqman wa karban. Naye lwaki ennaku zino eno kituuse okubeera nga ate obufumbo abamu erifa abamu ennaku zino bwafuuka naku bizibu, kunakuwala, bukaluubirivu, buli omu abeeramu abanga ali mu geyeena, abamu misiiba myereere. Lwaki olowooza bwe kityo? Agamba nti limaadha saara ziwaaji fi kathiiri min al ahyaani masdaran dhunubi wal atham. Lwaki obufumbo bwakyuka? Essaawa zino eno abasinga obungi mu mbeera ezisinga obungi obufumbo ate y'ensimuko y'amazambi n'ebyonoono. Atadruuna limaadha? Omanyi lwaki? Ansa weeri wano nti liannana fi kathiiri min al ahyaani kharajna bihi min an huduudi shar'i wal makbuul. Olw'okubanga ffe bennyini embeera yaffe esinga obungi, ebiseera ebisinga obungi twava ku kubeera nga twasuuka ensalosalo zo shariya yaffe ey'obusiraamu, twasuuka we tulina okubeera nga tukoma ku shariya era tetukola bintu ebyakkirizibwa twabisuuka dda. Wal mafuruudi wal maakuuli, n'ebintu ebyatulagaanyisibwako okubeera nga tukola ebiri farada gye tuli twabireka. Wal maakuuli, n'ebintu ebitegereka obulungi bye tumanyi obulungi nti ekisinga okuba ekirungi twabivaako. Osanga omwana ow'obuwala yeefumbiza singa yagaba omwana ow'obuwala, osanga oli agenze ekola n'afunayo akalenzi, osanga ono omuwala amugye mu bbaala, amugye ku kkubo. So mu mbeera bwetyo Allah n'abeera nga abufuula nga ate gye tuli kati saa zino eno bafunamu wa adhaabu ndereere. Waliannana fi kathiiri min al ahyaani atayna amwaaluna sufahaa'u wa ja'alna tasarrufu wa tahakkumu fi aidi nisa. Ne mu mbeera ezisinga obungi era lwaki obufumbo bwafuuka geyeena oba bwafuuka nga saa zino eno abantu bali mu hammu wa ghammu? Agamba nti olw'okuba nti twaddira ssente zaffe ne tuziwa abantu abasiru, abantu abatategeera basufaha. Wa ja'alna tasarrufu, ne tukyusa ate wa tahakkumu, twakyusa obukulembeze oba obufuzi ewaka n'obukulembeze ne tubuzza mu fi aidi nisa, mu mikono gy'abakyala. Osanga abantu ewaka nga mukyala we yateeka amateeka, yamusalirawo, yakola bw'ati, kati obufumbo ne bubeera nga bwayonooneka. Wa ahkamul hakimiina yaquulu, ate nga w'ekitiibwa amulamuzi asinga abalamuzi bonna yagamba nti wala tu'tu sufahaa amwaalakum. Yagamba nti temuwanga abantu abatategeera, abantu abasirusiru abo temubawanga ssente zammwe. Yaquulu era n'ayongera n'agamba arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa. Yagamba nti abasajja be b'enkizo ku bakyala. Gw'olina okubeera waggulu w'omukyala, omusajja gw'olina okubeera ng'obeera waggulu w'omukyala. Buli lw'ofuula omukyala okubeera waggulu wo, be bakulembeze ewaka. Batwala famire, olaba famire zaakyuka, osanga waka ng'emikolo egikolebwawo maama yaleeta saawundi, yateeka amateeka, njagala bano babeere bati, n'aleeta endongo gy'ayagala, taata ali wali takyasobola kwogera anti abaana bali saidi ya maama waabwe.
fakhudhu ala sabili misalu era mbagamba nti mutwale ekyokulabirako nga kinene example ma yataallaku bilmahari mukwate osooka wetegereze ekyokulabirako nga wano eno okulaga nti Allah yabeera nga atuwa obuyinza yagamba ma yataallaku bilmahari ebyo ebikwatagana ku mahare naawe kirabe bulungi amahale alladhi huwa haqqu min Allahi ta'ala lilmar'a eyo haki yava eri Allah tabaraka wa ta'ala nga haki eyo ngedde eri mukyala wahuwa nawu min atakdiru wal ihtiramu laha era ngaeyo yembeera gumu ku muteeko ogw'okubeera nga omukyala naye avaluwingibwa bamuwa valu ye wa ihtiramu laha n'okubeera nga omugulumiza omukyala walaitha thamana au qimat laha era nga ogwo si purayisi nti oba oli kumugula purayisi ye oba nti ye bbeeyi gyagula omukyala oyo nedda wabula just ekyo tukikolanga kumuwaako kirabo just kumulaba nti naye muntu avunaanyizibwa abalibwa nti muntu ihtiramu kubeera nga omugulumiza agulumizibwa. Qala taala Allah agamba nti wa atu nisaau sadakatihinna nihla Allah agamba nti muwe abakyala abo sadaka zaabwe oba mahale gaabwe ago yagamba nihla yategeeza nti mu mbeera nungi ani tayyibi nafsi ng'omuwa amahala ago mu mbeera yakubeeranga okumusaadaakira omuwa amahala ago ng'ogamuwa mu mbeera ya mutima mulungi mu mbeera nungi si nti oba kumutyoboola si nti oba omugula nti kenzikuwadde nze nsalawo buli kimu nagamba nti fal isilaamu amara bilmahari min jihati wa hatha ala taisirihi era obusiraamu bwalagira amahale okuva ku saidi emu jihati y'abakyala wa hatha ala taisirihi era ne bukubiriza bwenkarejinga okubeera nga amahale ago muganguyiriza tokalubiriza munno ku mahale beera nga omwanguyiriza watakhfifuhu n'okubeera nga ogawewula toteekawo mbeera nnyo watasahirihi n'okubeera nga era oyanguyiriza tokalubya mbeera lwa mahale mugambe sente tulaba nti zigenda kubeera nga azisobola mu mbeera ennungi min jihati ukhra okuva ku saidi gy'osaba amahale gezaako okubeera nga oteekawo takhfifu teekawo tasahiri okubeera nga oyanguyiriza ono agenda ogakuwa wa kullama qalla almahar n'ebbanga lye bamala kaseera ebbanga lye bamala nga amahale gano gakendeeza nga amahale matono agamba nti izdadat barakat mar'a Allah ayongera baraka mu mukyala oyo ebbanga lyomala nga amahale matono Allah ayongera baraka oba emikisa mu mukyala oyo alam yakul abange teyayogera alayhi salatu wasalaamu wekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tiyabeera nga ayogera mu hadithi yagamba nti a'adhamu nisaau barakat aisaluhunna mu'na nti omukyala akyasinze okubeeramu emikisa omukyala akyasinze baraka yoyo ayanguyiriza embeera ye okuwangaala ye waqaala khairu asadaaku aisaruhu nabbi yagamba nti amahale agakyasinze okuba amalungi geego geba amangu amatonotono gatakalubiza muntu agenda kugawa so wano nabbi yabeera nga atuwa embeera bwetyo yatugamba nti omukyala akyasinze mu baraka yoyo nga amahale ge matono nga empangaala naye eri mu'una oba okumukolako keya nga ntono nnyo nga siya nga nyangu tekaluubiriza nagamba nti fi shar'u lihaniifu lam yuhaddid miqdaaru almahri wa adaduhu era shariya yaffe enungi ey'ekitiibwa amateeka g'obusiraamu amalungi tegaateekawo haddi tegaahaddada tegaateekawo kipimo ky'amahale gw'olina kubeera ng'owaayo nti oba 40,000 oba 20,000 kisinziira muwe mwogera ne mugamba nemubanga ababagaininga nogamba naye njasobola 50,000 nolaba nga yagadde obukadde 2 waba akwagadde n'ajjayo n'agamba ati kale kola akakadde kamu ne mukaanya ng'abantu so tekuliko mikidaaro nti omuwala waba wambaala obukadde 4 omuwala waba wa Kampala obukadde bwe tewuliiwo sente zonna ziri awo nti omuwala bikira sente bwe ziti era osanga bikira oluusi nga muwadde na 15,000 n'osanga ate Thayibu nga gwaguddeko mugagga yakola ddafuge n'amuwa hijja gamba nti waltabayuni nnansi wa ikhtilaafu mustawiyat wa aadatihim
era amahala ago tegaliiko kigero kiri awo olw'okuba nti abantu baawukana musawiyaati levo zaabwe. Osanga oli nga ddala gye ya waggulu minisita, kati minisita asobola okuwa 50,000 ng'amahala oba akaleesu, n'osanga oli ng'embeera ze zakweyiya, ye mwazini ku muzigiti ewammwe mu kyalo n'agamba ati nja kuwulira omusaalo gwa 1,500,000, oba n'agamba ati nja sobola kakaaya n'agula akaaya ka 50,000. Hakadha abamu ne bakkaanya wa adaatihim, n'embeera gye tuwangaliramu ya njawulo, nti ab'omu mu kyalo osobola kubeera ng'asaba agaba bukadde 4 amahale, naye ate ow'omu kibuga kisobokera ddala kuba naye emikolo gy'abeerako ageraba emikolo gya kigagga, kati n'amahale asobola okuleeta n'amuwa hijja kubanga embeera zaffe empangaala ye ya njawulo. walakin al-itijaahu al-aamu fi shari'atina al-mayru nahwu taqlilu fihi, aye nga okutukubiriza kwaffe okuli aamu okubuna okuli generally mu sharia yaffe y'Obusiraamu kwe kubeera nga tugezaako okuwa amahale nga buli mu mayiro, kwekubira nti amahale gabeere matonotono masaamusaamu. Agamba nti fadhaaka aqrabu li ruuhi shari'ati wa maqasidiha, era ng'ekyo kiri okumpi ennyo n'ekigendererwa kya sharia yaffe y'Obusiraamu, wa maqasidiha n'ekiruubirirwa ky'amahale. Agamba nti khataba Umar ibn Khattabi binnaasi faqaala, Umar ibn Khattabi yakola khutuba, yabeera nga akhataba abasiraamu, yabeera nga ababuulirira ng'asoma khutuba n'agamba nti ala la tugaalu bisadaaqi nisa fa innaha law kaanat makramatan fi dunya aw taqwa inda Allah lakana awwalakum biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma asdaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi wala asdaqati imra'ati min banatihi akthara min 12 awqiyah. Agamba wano eno Umar ibn Khattabi nti abange mmwe la tugaalu bisadaaqi nisa, temubeeranga mutuutuubya, temubeeranga muyitiriza mu mahale g'abakyala, temubeeranga muwa abakyala amahale nga mangi. La tugaalu, temugezaako kubawa kingi nnyo mu mahale. N'agamba nti fa innaha law kaanat makramatan fi dunya, singa amahale ago kyali kyakitiibwa mu duniya muneeno, nga kirina enkito ekirina mu duniya muneeno, aw taqwa inda Allah, nga kirimuuko nti mukikola mulimu okutya okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala, yagamba nti lakaana awwalaakum biha an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, eyandibadde asookerako ddala kubasinga mmwe, eyandibadde asookerwako eri amahala ago okubeera nga agawa mangi, yandibadde nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. N'agamba nti ma asdaka rasulallah sallallahu alaihi wasallama imra'atan min nisaihi, nabbi teyawaako mukyala yenna mu bakyala be yawasa, wala asdakati imra'ati min banati, era omu ku bawala be teyaweebwako, omukyala yenna mu bawala be teyaweebwako mahale aktharu min 12 agasuuka 12 awqiya mu luzungu tuyita onsi, naye ekipimo kya olaba dinaari, waliwo dirihamu, naye waliwo awqiya, nayo kyali nga kipimo kya sente mu mirembe egyo nabbi waffe Muhammad bwe yabeererawo. So kati saazi osobola ogamba nti onsi oba katugeze pawundi 12 teyasuusangako esente modero ezo. Nagamba nti awaayo shiringisi zisuuka 1,200 tusinzira, naye nga awqiya ezitowa sente twabalamu nga giringa saawa zino bulinga bukadde 12, wemba seerabidde. Nja kwongera okukola research, naawe osobola okukola research yo kuba sinze wenkomeredde mu kumanya, naye nga awqiya evaamu dinaari zaalinga dinaari 600. So tujja kuba twongera ekyo ky'obuli omu agenda kukola research. Faya ayyuhal awliya,
abange mmwe abalina obuyinza ku bawala abo abampuliriza ab'ebitiibwa mmwe irhamu shababa almuslimina, mugezeeko okubeera nga musaasira abavubuka ab'obusiraamu, wala tuhammiluhum wala ma la tutiquuna, temugezaako batuma obeetiisa batasobola kubeera nga basitula. Togezaako omutuma tasobola kubeera nga yeetuusaako. Omuvubuka omugambye aleete emmotoka 2, oyagala tanka, oyagala ki oyagala ki, naye nga naye kennyini omuvubuka ali mu kweyiiya, akazigo apangisa kapangise, oyagala akuleetera entebe mu nnyumba eyiyo. Kati omusajja n'aziggya wa, so obeera nga ogezaako okwanguyiriza abavubuka baffe ab'obusiraamu abo. aqulu ma tasma'uuna wa astaghfirullahu li wa lakum walmuslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ye khutuba yaffe esooka. Then khutubatu thaniya kangiyitemu mu bwangu bwangu olw'okuba nti obudde bwo bugenze. Agamba nti alhamdulillahi ja'ala azwaji mawaddata wa rahma nashkuruhu subhanahu ala alaihi aljamma wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah hakama faqaddara wa shara'a fayassara wa nashhadu anna nabiyyana muhammadin abduhu wa rasuluhu da'a bil hikmati wa kana bi af'alihi khayru qudwatin li khayri sahbi wa mashar sallallahu wa sallam wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imani ma bada subuhu wa asfara. Shekhe ndamdashika amma ba'd فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع مرضاته فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه قاعدة نبوية. Tugamba waneeno abaddu Allah tabaraka wa ta'ala obudde bugenzeemu nansonyiwa nja kubiyisa mu bwangu omukaddima gwo n'owensi guvunula waliwo wendaga mangu simuganzita. Gamba nti fa usikum ibadallah abaddu Allah mbakuutira wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla nga nange serese mu nsonga y'okutya Allah tabaraka wa ta'ala wattiba'i mardatihi n'okubeera nga tugoberera okubeera nga tusiimisa Allah tabaraka wa ta'ala. faman arda Allah bisakti nnansi radiyallahu anhu wa arda anhu nas, oyo yena akola yena asiimisa Allah tabaraka wa ta'ala n'anyiiza abantu Allah amusiima n'abantu bamala ne bamusiima. waman askhata Allah birida nnansi, ate yena ayagala okunyiiza Allah n'abeera nga anyiiza Allah tabaraka wa ta'ala n'ayagala asanyusa abantu agamba nti sakhata Allah alayhi, Allah amussaako obusungu bwe, Allah amunyiigira. wa askhata alayhi nnas, n'abantu bakola ki ne bamunyiigira. hadhihi qaida nabawiya, eyo qaida ya bunabbi. ayuha almu'minun, abakkiriza bampuliriza, azziwaaji ni'matu wa minnatu fala taj'aluhu sababan lil'iqaabi wanniqma. Agamba nti obufumbo buneeno kyengera era eyo minna obulungi kuva Allah tabaraka wa ta'ala. fala taj'aluhu sababan lil'iqaabi, temubufuula ensonga eviirako abantu okubeera nga babonerezebwa, okubeera nga bali punished, wanniqma n'okubeera nga babonaabona. fa iqamati liwala'i mu sunnati nabawiya, okubeera nga muyimirizaawo bamuteekawo omukolo sunna ya bwannabi. wa shari'atu rabaniya, era sharia yaffe yabeera nga ekikkiriza okuva ewa Allah omulezi waffe. nafa'ani Anas ibn Maliki anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Zainab bishaati. hadithi eva ku Anas ibn Maliki yagamba nti mazima omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala awlama ala Zainab, yabeera nga akolawo akabaga, yakolawo omukolo ng'awasa Zainabu bishaati
yakolawo omukolo gwa Zainabu yakolawo akabaga bishaati nazi yasalayo endiga emu. Waqala li Abdurrahman ibn Awfi, era yagamba Abdurrahman ibn Awfi nga amaze okuwasa yamugamba nti awlimu walau bishaati, tibeeranga okolayo akabaga wadde kambuzi emu, kale wadde kandiga emu, salayooko yadde akaliga abantu balyeko, si kubeera bubeezaawo mbu okoze omukolo, beera nga osalayo yadde akaliga abantu balyeko, bakala akabuzi wadde kambuzi emu, kolayo akabaga. ومع الأسف صار الإسلاف وتبذير أمرا ظاهرا خاصة في الولائم النساء. agamba nti ate ekinaku saawa zino eno byakyuka, abantu batandika okubeera nga bakola isilaafu, badiibuuda, watabdhiru n'okwonoona, byafuuka amran dhahira, nsonga eyoyolese ennaku zino nga yeeyolese, khasatan fi walaimu nisa, naddala ku mikolo egy'abakyala. fayamadna ila anwa'i al-at'ima wa asnaf al-ma'kulati wal-ma'sirati, abantu babe bateekateeka ebika ebiyitirivu eby'emmere, n'afumba ovakedo, n'afumba kino buli kimu n'abeera nga akiteekateeka, muceere, kalo, kawunga, emmere n'ebeera nga mpitirivu, matooke, ng'emmere nnyingi erema n'abantu okulya. wa asnaf al-ma'kulati, n'emiteeko egy'ebyokulya biyitirivu, wal-ma'sirati, n'ebyokunywa, juice, buli juice n'abeera nga wali owa papa owakyo, n'abeera nga buli kimu kiri awo, soda, mirinda, fanta, ne baleeta buli kimu nga bakiri awo byonna nga byakulya. bimakiyati naqisu alal mudawina, nga bisinga n'abantu bano bayisa abagenyi bagesitisi abazze, nga ebintu ebyokulya bisinga n'abagenyi. wallahu ta'ala yaqulu, Allah yagamba nti wakulu washrabu wala tusirifu innahu la yuhibbul musrifina, Allah yagamba nti mulye era munywe naye temudiibuudanga, olw'okubanga mazima Allah tabaraka wa ta'ala tayagalangako bantu badiibuuda, abantu aboonoona ebintu tabaagalangako. wa rasulina yaqulu, nabbi waffe yabeera agamba nti kulu washrabu walbasu watasaddaku fi gairi islaafu, nabbi yagamba nti mulye era munywe era mwambale era musaadaake, naye yagaana okubeera nga tudiibuuda mu mbeera y'obutadiibuuda, mubikole byonna byonna mwambale mulye naye temukolanga kudiibuuda. wala makhira, wadde okwonoona. fa inna allaha yuhibbu an yara atharu ni'matihi ala abdihi, mazima Allah tabaraka wa ta'ala mubikole olw'okuba nti Allah ayagala nnyo okulaba omuddu ng'ali mu kyengera ky'aba amuwadde. Allah aba akuwadde akasaati kambale nyuma, akakalu kakube, yambala kanzu yo, teekako ssaawa yo nyuma, Allah akulabe mu byengera, akuwadde ku ssente, mu mmotoka ogirina weevugemu, si kutambuza bigere, ayagala akulabe mu kyengera ng'okikozesa. Agamba nti faya ibadallah, la ba'asi bitanwi'il akil watafannuni fi tashkirihi wa ikhlajihi, bal yusannu an yara Allahu athara ni'matihi ala abdihi, wa innama almahdhuru ramyu bakaya ta'amu wa ihmarihi. Allah tewali buzibu kubeera nga muteekateeka ebyokulya ne mupreparinga ebyokulya n'ebyokunywa mu mbeera yonna gy'obaoyagadde, tashkirihi wa ikhlajihi, n'okubeera nga mubijjayo ne mubiwa abantu. bali yusannu, wabula kiri sunna okubeera nga Allah alabe ekyengera nga kiri ku baddu be nga okirabikiramu kyakuwadde. innama almahdhuru, wabula ekiri mahdhuru ekiziyizibwa, ramyu bakaya ta'amu, kwekubeera nga muyiwayo emmere esigalidde, wa ihmarihi, n'okugyonoona obwonoonyi, ofumbye emmere ennyingi ne mugiyiwa ku kasaasiro ne mugyonoona bwonoonyi, bagizanyizamu buzaanyizi. almandharu lmukhifu walmar'ibu, era ekifaananyi ekyasinza okuba ekitiisa era ekyasinza okuba ekibi ennyo, an tushahida aqwamu ta'amu muhalluha annifayaati wallahu hadhara faqala, okubeera nga abantu balabanga emmere gye bafumbye abasinga obungi bagyonoona bwonoonyi, basuula nsuule. Allah yabeera nga aziira ekyo n'agamba nti kulu min tayyibaati ma razaqnakum wala tatghu fiihi fayahillu alaykum ghadabi waman yuhallilu alayhi ghadabi faqad hawa. Allah yagamba nti mulye mu birungi bye mbagabiridde mubirye, wala tatghu, wabula temudiibuudanga, temubyonoonanga. wala tatghu fiihi, simbeeranga mwonoona, fayahillu alaykum ghadabi, nembeera nga mbassaako obusungu bwange.
Allah n'agamba nti yenna Allah gw'aba asizzaako obusungu bwe fakad hawa abeera azikiridde. Ibadallah wahduru nisaa'u lil afrahi amru mubah. Abaddu ba Allah bampuliriza, abakyala okubeera nga bajja ku mikolo gino eno egy'amasanyu amuru mubaahu, ensonga ekkirizibwa, kikirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu, bali mubaahu, ensonga ekkirizibwa nnyo okubeera nga bajja mbeera ku mikolo gyaffe egy'okusanyuka. Fakad kunna fi ahadi nabi sallallahu yajtama'na wa yal'abana fima bainahunna. Mulembe gwa Nabbi waffe Muhammadi baali nga bakungaana abakyala abo nga bavaayo ne bajja ne bazaanya wakati waabwe, abakyala n'abakyala nga tebeetabudde mu basajja, nga babeera awo ne bazaanya ne basanyukamu ng'abakyala. Wayadribunna bidufi, ne babeera nga bakuba n'amataali, baakubanga amataali. Mulembe gwa Nabbi Muhammadi salama wahunna muhtashimaati gairu mutabarijaati, wabula baali ng'abakyala ab'ensa nga bambala bulungi, si bano aboolesa obwereere bwabwe. Gairu mutabarijaati bizinna, nga tebalaga byakwewunda byabwe. Nosanga omukyala ku mukolo ng'ayambadde nekereso giraba, ayambadde nalina obulago obuli awo wabweru, nekundi bambala engoye zino ziringa za kiyindi, omubiri gulabika, obugoye buli awo. Nagamba nti gairu fatinaati li ahadi, ne batabeera kikemo eri muntu yenna, nga tebabeera kikemo eri muntu yenna nti bali awo beesitaaza. Amma ba'dul a'rasina, wabula ate emikolo gyaffe egy'olwaleero fal amru bi ikhlaafu, emikolo ati ensonga yakyukira ddala ku eri eyaliwo ku mulembe gwa Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Osanga abakyala bali mixed up n'abasajja, era n'emmotoka wasanga abazze beri mixed up. Kati ensonga bwetyo si bwe yali ku mulembe gwa Nabbi waffe Muhammadi. N'agamba nti dhalika, abantu ba saawa zino al amru bi ikhlaafu dhalika tamaman, ensonga yakyukira ddala okusinziira ku Nabbi waffe Muhammadi bwe baali nga beeyisa. Alla tasma'uuna ani nisaa'u kaasiyaati al aariya, abange temwawulirako nti Nabbi yayogera ku bakyala bagenda okujja nga kaasiyaati aariya, nga bambadde naye nga bali bukunya. Fadayyiku, abakyala bambala obugoye obuli taiti obubakwata ddala, washifaafu, obugoye obutangaala nga buli kimu okiraba, olaba akawale mulimu nolaba n'awali akatuli nti wano. Walkasiri, obugoye obumpi, walmaftuuhu baata amran waadihan, n'okubeera nga abantu bali bukunya obweyambula ddala, bali ensonga yafuuka eri waadihan, buli omu akirabirawo nti abantu bali bwereere. Wawaaki'an mukhuziya, era nebeera nga saawa zino bibeerawo ddala nga ebintu ebiswaliza ddala. Nosanga omukyala ku mukolo naye nga yenna azze akagoye kayambadde kaliko siriiti etuukira ddala paka eno waggulu, naye nga ye tafaayo mu bantu abangi ng'abo, ne mubeera nga muswadde mukolo gwa Busiraamu. Fahal yaliiku bi ummati alhashima waliffa walhaya an tastalima lihadha liwaqi'u almukhzi. Abange mulaba mutya eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu, ummati alhashima, eddiini eya modesity, eddiini ey'empisa, waliffa, eddiini ey'ensa, walhaya, eddiini ejjudde ensonyi, okubeera nga mukkiriza, okubeera nga muwanika, okubeera nga ebintu ng'ebyo bibeerawo ku mikolo gyammwe, ebintu ebiswaza ng'ebyo. Amul waajibu alaina al akhudhu an aidi banaatina wa akhawaatina wa nusuhu bitawjiihu lahum. Era abaaye temulaba nga kyetaagisa, kiri waajibu gye tuli, it's our duty, mulimo gwaffe okubeera nga tukwata abawala baffe abo ku mikono ne basita baffe abo, tubeere nga tubanassaha, tubabuulirire, tubeere nga tugezaako okubeera nga tubagaidinga, obalagira kye balina okubeera nga bakola. Kama aqtarahu ayyuha alkiram alaykum an tukhaffifu min da'wati al'aama an-nisaa'u li'annana غير قادرين على ضبطهن وحشمتهن. واذكروا نساءكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب الشهر ألبسه الله ثوب المذلة في يوم القيامة. Tugamba waneeno nti abange mugezeeko, ab'ebitiibwa abampuliriza, mugezeeko okubeera nga mwanguyiriza, mugezeeko okwowola abakyala
abamaama baffe ab'eddiini eno mbalagire abemulinako obusobozi okubeera nga bagezaako okubeera abakyala ab'ensa, era mubajjukize abakyala abo ekigambo kya Nabbi waffe Muhammad kye yagamba nti yenna ayambala olugoye olw'okweraga, olugoye thawba lishuhra, olugoye olw'okubeera nga ayagala amanyibwe, olugoye afune femiti, abeere famous eri abantu. Nabbi yagamba wano eno nti Allah ajja kumwambaza olugoye olukkakkanya ku lunaku lw'ekiyama. Bambala engoye ez'ebitiibwa babeere ba bitiibwa, wabula Allah bajjukize nti ajja kubeera nga abaagala lunaku lw'ekiyama. Dhakiruhunna bi anna al-Qur'an al-Karim amarahunna bil hashma, era mubajjukize abakyala abo nti mazima Qur'an yabalagira okubeera nga babeera abakyala ab'ensa, wal iffa, babeere abakyala ab'empisa, wal iffa era ab'ensa, wal haya era abakyala abajjudde ensonyi. Wa'lamu ayyuhal awliya al-kiram, abange mmwe abantu ab'ebitiibwa abalabirira abaana abo, mumanye nti mujja kubeera nga mubuuzibwa ku bantu abo. Mbiyitamu mangu olw'obudde. Wa antum ya mashara shababu, n'abavubuka nammwe mubeere nga mwekwata khuduwa eyo, okubeera nga mukimanye nti singa mmwe our treasure oba mmwe emisingi gyaffe gigenda okuddako oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi, musaasire ebiri ku nsi, yarhamukum man fi sama, ne Allah bw'atyo ebiri mu ggulu Allah ajja kubeera nga naye abasaasira. Ihdharu al adhiya bi shatta al anwa'iha. Maliriza wano dua zino eno obusigadde tujja bulaba inshallah. Allahumma barik mutazawijina wa barik alayhim wa ajma bainahum fil khayri ya rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wa saddid al amrina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar الأمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وقوي عزائمهم وهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم احفظ نسائنا وارزقهن الحشم والحياء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسلافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين.